nina ensonga lwaki yagadde ekirabo kino kyanjulire mwannyinaze Dr. Kuluthum mu bakyala abasiraamu abalina PhD. Mwannyinaffe Dr. Kuluthum nga bwali wenna mukimanyi nti mwali ndabira ddala nga twaga nandyagadde ekirabo kino tukikozese okumotivatinga bannayuganda mu ngeri y'okufaayo okweyongera okusoma, PhD zeeyongere, ate ne mu kwongera okufaayo okuweereza obuweereza obulungi eggwanga lyaffe lino erya Uganda. Yamuneze ndi holistic. Allah yampanga mu entertainment njaayo, mu corporate njaayo, mu baana bato njaayo, mu bantu abakulu njaayo. Kale nze ndi all round. Wonna wonjagala mbaawo. Oba oyagala ebiri serious era mbeera serious. Oba oyagala ebyokusaaga nsobola okusaaga. So yeah, nasoma to the topest notch. Naye ng'ate era tekigenda kubanga nsobola okusaagasaagako n'abantu abalala. Abakyala tebalina kwetuulako, omulembe munange gudduka speed. Bakati singa nze saasoma kati wano nandibadde nkolawo ki? Ddala ambasada yanimpisa okunkwasa kwa wandi ano nandibadde nnengera. So kya muwendo nnyo nti buli oba ofunye opportunity yonna ng'abakyala tugikozese tetwetuulako. Abakyala tusome ate twenyigire mu mirimu egy'enjawulo ate tukole excellently tubeere nga ensi etulaba nti omukyala oyo mukozi, omukyala oyo wanjawulo. Okay, obasobola okuinspecting amasomero ku kisa ky'olina n'ekyejo ky'olina? Nja kusobola, nze siba na kyejo mu mirimu era bwawulya speech yange ne bagamba nti when it comes to professionalism sisaaga. Nze sisaaga by the way mu mirimu goleza nandisomye okutuuka edo singa mba na kisabu okyabanga ku bitabo nga siseka era ne mu mirimu nze mba siseka. Abakyala message ki gy'obasibirira ku nakulaba? Nakulaba mama wange yena gyali, mami, I'm so proud of you. Ndoza nange onesimis bakyogera batya mami naawe oli mu ssimu gyendi. I think I make you proud. Abakyala bwenna abali eyo, happy women's day in advance. Abakyala njagala tubeere nga tukola, tubeere nga tujjawo n'abasajja baneeno. Yes. Hey, kati yana wadi nga ffe tugireeta so si kugitukwasaako bukwasa. Naye onaagimuddiza? Ambasada yo sigenda gimuddiza. Njagala nnyo omuntu munnayuganda eyeenyumiikiriza mu ggwanga lye nga Uganda n'oyogera with pride nti ndi munnayuganda. Ate era njagala nnyo omuntu akkiririza mu ddiini ye mu ngeri etavvoola ddiini z'abalala. Naye tulina ekizibu nti naddala ffe abasiraamu nti abasiraamu bangi pulezidenti abawa ebifo ebyobuvunaanyizibwa ng'amanyi bulungi nti basiraamu era nga bw'ati bw'abalansinga booti neweesanga nti abasiraamu bangi ne bamala okufuna ebifo bya gavumenti tebeenyumiikiriza mu ddiini yaabwe era tebaagala kulabika nga basiraamu. Abakyala ennyambala babulira ddala, abalala n'amannya ne bagakyusa waakiri ne bagasalako amulaba aleme kutegeera nti musiraamu. Kale ekyo kyekintu mwannyinaze Dr. Kuluthum ebbanga lye mulabye yonna simulabangako ng'ayambadde mu nnyambala etyoboola omutyoboola ye ng'omuntu oba evvoola ekitiibwa ky'eddiini gy'akkiririzaamu ey'obusiraamu.